no wanga osobola nyonya chiwato kino ng'okikola mpola mpola bwoti obeera nga weetoolooza kulyo ki omukiira oba mulaba engeri gye nkikolamu kiwato kino oba okinyeenya bwoti oba weetoolooza kuli kuki ku mukiira kuli bwoti kati muli obanga agunyonyogera so feeling z'omusajja ziba zisobola okukola ki okusituka n'abanga asobola okuyima obulungi ate wakikola n'obanga osobola okukola ki nga oyimuka mpola mpola nga womuddako bwoti mpola wabula tolina kozesa ki tolina kozesa maanyi no mugongo guno olina engeri gy'oguwetamuuko bwoti muliza mukiraba oguwetamu wabula tokola bwoti ewe biba tebikola ki biba tebinyuma olina oguwetamuuko bwoti noza mukiraba engeri gye nkikolamu bwoti nobanga oguweseemuuko mpola mpola nobanga omutwala mpola mpola omusajja life ebeera abamukwano abaagalwa olwaleero mbaleetedde practical olwaleero nga wenziza nti Miracle International waba ayingiddewo abakuleetedde ebirungi ebyokuyiga n'okumanya naye nga sweet tonakola kirala kyonna first subscribe liking osharinge ojja kuba okoze kyamaanyi nnyo mukwano naye nga olwaleero omulama gwenze nagwo tugenda kuyiga engeri gye tuyinza okyusaamu ebiwato nga tuli mulava engeri abakazi style zibayinza okukyusizaamu ki ebiwato wabanga yezina n'omwagalwawe kati tuyina style eno ng'omukazi obanga otudde ku ngulu nga tugambe omusajja nga ali wansi nga gwe omukazi oliwa kati ngenda kubalagamu engeri omukazi wabanga ali waggulu ku mukiira gw'omusajja engeri gy'ayinza okukola ki engeri gy'ayinza okutuulamu n'abanga akola ki nga asobola okunyeenya ekiwato kino bulungi nnyo kati ngenda kubalagako engeri yotuyinza okikolamu kati omusajja yono bw'ati omwebaseeko ng'omutudde waggulu ngeri gy'oyinza okikolamu osobola okukola bwoti n'obanga ogutuddeko bwoti oba n'omukwatako wano bwoti ku bibegabega wano bwoti n'obanga osobola onyonya ekiwato kino ng'okikola mpola mpola bwoti obeera nga weetoolooza kulyo ki omukiira oba mulaba engeri gye nkikolamu kiwato kino oba okinyeenya bwoti oba weetoolooza kuli kuki ku mukiira kuli bwoti kati muli obanga agunyonyogera so feeling z'omusajja ziba zisobola okukola ki okusituka n'abanga asobola okuyima obulungi ate wakikola obulungi omusajja munaye asobola n'okubanga amala naddamu n'ayungirawo singa aba anyumiddwa byokola ki byoba okola mukitegeera kati mulimu okubanga ne style endala gye tuyinza okugambako era ng'omukazi okyali waggulu osobola okufeesinga sayidi y'amagulu ag'omusajja n'omudda emabega katugambe kati gegana amagulu g'omusajja omutwe gwe guli eno sayidi eno kati nga amagulu agatunuza eno gwe woba omutudde ku ngulu bwoti osobola omukwata ku magulu gano bwoti moshaba engeri gy'ekikolamu bwoti oba ku bisambi bwe bwati nobanga ogatuulako bwoti nobanga osobola okukola ki nga oyimuka mpola mpola nga womuddako bwoti mpola wabula tolina kozesa ki tolina kozesa maanyi no mugongo guno olina engeri gy'oguwetamuuko bwoti muliza mukiraba oguwetamu wabula tokola bwoti ewe biba tebikola ki biba tebinyuma olina oguwetamuuko bwoti noza mukiraba engeri gye nkikolamu bwoti nobanga oguweseemuuko mpola mpola nobanga omutwala mpola mpola omusajja life ebeera awo aba asobola okukola ki aba asobola oginyumirwa obulungi n'abeera nga asobola okuba nga feelings ze oba moduze nga ziri waggulu ndowooza mukiraba engeri gye tukozeemu style ezo tukoze style eyokuba nga ofeesinze mu maaso ge ekirala
netukala ne style nobanga akoze ki ng'ofeesinze ku magulu ge engeri gy'omukwatamu kati wano nga magambye nti oba mufeesinze mu maaso omukwata wano kuno wekuti kuno ku kifuba bwoti mpola nobanga osobola gwe nnyini okusinziira engeri gy'okola ki gy'oyinza omuzinamu naye kye kintu tekisaana abantu banene kuba olwansonga omunene waba akola style ezo anti ayinza okulemererwa okubanga atuuka ku ntiko olw'ensonga aba akoowa kyetaagisamu abantu abatazitowa nnyo nga waiti yaabwe ntono bayinza okukola akantu ako kalimu energy akola ki aweerako gwe munene teweetantala kuba oyinza obutamala oba n'okulinza omwami wo mpaka lwamala naye nga basweetheart kyebateweerabira kulaikinga YouTube channel yange n'ekirala abandyetaaza massage nga gwe gy'oli oyo weetaaga massage mukolako bulungi nnyo omukyala gy'oli eyo olina bukalu wandyetaaze okufuna ku mazzi nobanga gwe omusajja asobola n'okukuba akakyabala amazzi ne gamasuka bumaaso si oba gwe omukyala gy'oli ng'oyagala okufunza ku maneeyo maana ngaegaziye nnyo ngazi nga weetaaga okufunzaamu ng'omwami ne wakuyingira abeera akufiitingamu bulungi obanga gwe gy'oli weetaaga okukyalira ku nsiko nga tewazikyalira nga tolinayo yadde jangu mukwana eddagala ndina ku sayidi y'omwami gy'oli ng'olina kasumuluzo we kati katono nnyo tekasobola kuba kyenda nga gweoyingiramu obanga awugwa obuwuzi mukwana eddagala ndirina gwe omwami gy'oli olina ogunene we guti nga wakula wabala naye ng'amaanyi g'omukisenge toyina sweetheart nonyaako nja kuba nkuwa eddagala eryo naye abaneetaaze anfunire ku namba eno enamba yange eri 0705 76 70 63 oba 0760 45 1888 kikwano ojja kuba onfuna ombuuze bena beyagala okukola ki beyagala okumanya nkunyonyole kino nakiri oba gwe yanetaaze counseling abafumo gye mulinamu obutakanya bulungi nga mandyetaaze package y'okubuulirira package erimu byonna nanya Miracle International agenda kuba kubuulira ekyokukola ki ekyokukola anti nga bwe nabagambye nti tuli kuyiga engeri gy'oyinza okunyumisizaamu sex ng'olina ebbaawo mu buliri obanga mwezina umanga mwezina style ki gyogenda okukola ki gyogenda okukola kati tulina style eno ey'okwebaka munjiza mundaba waliwo style ey'okwebaka ng'omukazi newebaka bwoti omwami n'abanga akuva eno mabega bwoti ng'ali mabegawo kati omwami waaba akuva emabega n'abanga akuyingizaamu ng'akuyisiza eno mabega bwoti kyokola gwe omukyala olina kubeera nga omukimako obukimi kuba wotamukimako aba awanirira okubanga embolo ye eyingira mu mana bulungi kati ngana kubalaga engeri gy'oyinza okikolamu singa omusajja aba akuvudde mabega wa eno ng'akuyingiza omukyala ayise eno mabega sayidi eno kati omusajja waaba akuleetedde bw'ati mukyala engeri gye nkikolamu bw'aba aleeta bw'ati nga gwe okola bw'oti kitegeeza oba okimako omukira gw'okubanga gusobola okuyingira obulungi mu mana mukiraba kati wadde eri bw'ati emabega bw'ati gwe nawe okola bw'oti wajja ng'omukimako omukimako bw'oti oba mukiraba engeri gye nkikolamu osobola okubeera bw'oti nobanga osobola okumukimako so omukyala gwena gusobola okubanga gukutuuka nga gukutuuka mu mana bulungi so wolemererwa kyova olaba bamu aleeta n'akaleeta nga wakaleeta kavaamu ne kakuba ebbali ne kalema okudda okuyingira mu mana bulungi okuba direct lwansonga oba tomukimyeko sayire naye mabegano abasinga bagikozesa naye mu tebagikozesa olw'ensonga baba tebakola ki baba tebagimanyi engeri yakikolamu kuba omusajja wakudde emabega wano n'otamukimako akasoolo katuuka ne kakuba ebbali ne katada bulungi wali mu mana olw'ensonga omukazi oba tomanyi kyakola ki oba tomanyi kyakola
ndoza tukize kati kamalegemu okikola bwoti sajja akuleetedde gwe omukimako bwoti oba mukiraba okola bwati ate oba olina omukwatako bwoti emabega kabina omukwatako bwoti guno omukono nobeera nga musobola okumakinga engeri muvu gye mukola ki gye mugikolamu bwoti. Ndowooza abasweetheart ekyo tukirabye era gwe wabadde tamanyi nga tomanyi engeri gya kikolamu oba bakikola naye okikola mpola. Abasajja yo style olina okubanga nga woba ogireeta bagizina mpola si bye biri ebyaki si bye biri ebyamaanyi kuba osobola okuba omukazi ebbali mu mmana n'abanga asobola okulumizibwa. Eba ya mpola teba ya nnyo ogitambuza slowly ne mubanga musobola mwenna okumakinga nga in case woba olese bwoti n'omukazi n'abeera nga kukimako nga musobola okutambula mu position emu noba nga tosobola kuba bbali ate obeere nga okola ki obeere nga omulumya. Mukitegeera baswiiti kyengezaako okunyonnyola abagala style eyo naye njibagambye engeri gye tuyinza okukola ki engeri gye tuyinza ogikolamu obulungi ate buli omu nabanga akola ki sweetheart buli omu nabanga anyumirwa. Kitegeera baswiiti kati actually tuyinayo style endala gye nabaleetedde leero. Mulimu style eyogamba nti oba omusajja bakwita nabanga akwekiseemu mu magulu gwe omukazi owanika okugulu bwoti ndowooza mukirabo omusajja nabanga akuyitamu wano wakati bwoti nabanga akwekiseemu kati ye afukamiza amagulu gene ebbali bwati ye nabanga akwekiseemu bwati kitegeeza omukazi olina okubanga emmanayo ogitadde bulungi naye nga tevaamu kasi olw'ensonga omugulu ogumu guno oguwanika bwoti ne gubeere no waggulu kati omusajja n'akukiikamu bwati nabanga amagulu gagatadde eno ebbali bwati nabanga akola ki ng'akuzina. Style ennyuma singa oba omanyi engeri y'okugikola ki engeri y'okugikolamu ogenda gikola otya gwe omukazi nga tomanyi nti oba mulimu abasajja aba baagala ogikola naye nga tebagimanyi engeri gye bakola ki munaye gye bagikolamu. Kitegeera kati ekintu kimu kyolina okukola ki kyolina okukola omusajja aba akusaba style eyo gwe omukazi gezaako okumuyambako waba akwekiseemu gwe kyoba okola kimu bwoti olina okubanga waleeta nga nawe okola ki nga nawe oleeta bwoti mpola nga akwekiseemu muno nga webase bwoti osituusa bwoti nobanga okola ki nobanga omukimako mpola ndowooza mukiraba engeri gye nkikolamu bwotyo mpola waleeta bwati nga nawe osituusa ki ng'osituusa ekiwato nobanga osobola omukimako mpola ndowooza mukiraba engeri gye nyinza okukola ki wenkikozeemu oba anti ebintu byakuyambagana ne mu buli tuyambagana toleka musajja yekka yabanga akola ki ng'asobola okukimako nawe omukazi osobola okukimako bbaawo nemubanga muyambagana ate nga mwenna mukola ki nga mwenna munyumirwa naye nemubanga munyumirwa nga muno waba aleeta nga nawe oleeta waleeta nga nawe oleeta kyagala sweet byebinyuma okola ki byebinyuma okukola nemubanga you just enjoy that moment nemubanga almost mukikubira wamu so waguli naye nga basweet Miracle International wabaza bwena bawa ebinnonogo naye ate kyoba weerabira nti kola massage gwe nga gy'oli eyo nga wandeetaaze okukola massage omulungi mukwano byonna gwe massage kikaaki oba massage kikaaki yenna tumukola waneeno omukyala gy'oli wandeetaaze okubanga ofuna package enama okuli omukyala atasika nfuli gwe yandeetaaze okufunza mu mana ngegaziye nnyo oba gwayagala okufuna ku mazzi omusajja wakuzina nga tazina wakalu saidi y'omwami gy'oli
ngwina kasumulizo katono wekati toina manyi ga kisajja eddagala ndinina ngawe nabagambe nti ononyeza ku 07 05 76 70 63 oba 07 60 45 18 88 mukwano ojja kuba onfuna gwe gyoli wandyetaaze okubanga oyagalayo omuntu ayinza okusanyusaamu oba omubeezi oba gwayagala omuntu okubeera naye mukwano noonyaako nja kuba nkubuulira ekyokola ki ekyokola baswiiti naye ng'olwaliro tugenda kukomaawo nja kuba mbaleetera ebingi ebisingakaawo musibe bulungi.